Pastor Yiga yapanga essabo yali samu obukadde 15. Twasobola okutta n'akuwa n'abaana akuwa empeke na buli kimu naye ng'abala kimu kutta. Yapangisa buli amitwe 15 ne batiteekamu kamera buli kimu obukadde 15. N'afuna abantu mu biseera bya kampeyini obijjukira 2016 naga mugende mu ngambire Kayima nga muyitira mu music nti Mbabazi ayagala oluyimba lwe. Amanyi Mbabazi yali yesimbyeyo aze abamuleetera ddiiru era be baamubalira ti eri abayimbi abagenda oyimbira Mbabazi bangi naye ffe tubeeko we tugende mu sitabo tufune omukisa mukazi wattu agende eyo ne muganda we bali baba naabye eddagala biki byonna tamanyi naye nga kamera kweziri we bamuleetera akatambi nti tukayina oli n'atandika olanga pulogulaamu nabakutte nga bagira bati babadde bandoga banjeka amaanyi pulogulaamu bagiraba bana bamuleetera ddiiru yaddamu bawuliza ate abo baddamu okulabako oddamu okuba ku simu zaye nga bazikwata. Jjukira biseera ebyo era waaliwo sikande y'omuwala eyajja mukazi nze Pastor Yiga tampa buyambi ate nansiiga endwadde enkambwe Kayima n'aba ng'ali ku sayidi yaani y'omukazi. Ebintu ebyo byakosa nnyo Pastor Yiga n'atuuka n'ekiseera ng'emmotoka eyo eriko ekigambo abizzaayo ng'agibikkako ekiveera ekya black number plate. Balemetegeera mbu yeye. Was Pastor Yiga pastor? That's what I have in my mind. Pastor Yiga yali pastor. Oba ali akwesa church nga platform. He was a pastor, but he loved the music. Ate nnyo. Pastor Yiga oyo wabyafaayo tomuzannyirako. Pastor Yiga kuva mabega ng'akyali house boy ewa Kasozi nga gwakufi osobola obbiika eggi. Malumwanje. Ojja kuwakana. Sheba tetambudde bulungi. Kitambula bulungi kintu kiri okke. Yabisanga abantu amaggi. Pastor Yiga. Malumwanje oli wadde niki? Ndi musiraamu. Oli musiraamu. Wallahi billahi tallahi. Kati nga ekyobugero okufuuka obwa Mage Kayima kyakwatayo nga tutuuka ne ku kyalo eyo abantu ne basimba layini bamanyi ddala ne batandika okugira sente nga bamuwa bamukwateko ku bigere. Kati nga yabikwatako nga bagamba bati Mukama akumpeera omukisa muwala wange naye ng'eki kyobugere ekyo bamamuli be bakitandiikiriza. Mamuli Katumba kuva dda mugezigezi. Baava embaala eyo ng'agamba nti Mage Kayima mbadde ngenze mu lumu yo muyita okuyimba nsanzeemu kapa biki kati ng'ono gwe yali akinyumiza n'abamugezi ekyo kyali tukolera ndagamba musambwa afuuka Kamiri amugamba mbiwulira gye mpita bakubye oluyimba yantuma waliwo okulya n'okomba essowaadi kweyo kolabo tutaata ntudde olwatuuka anti basooka bamuwa ssente Miri kwezi ne bamuwa ssente odi yafuluma okola video nga kkiriza era tetulina luyimba olwo we baaluperformingako babiri paka bwe lwaggwako kubanga ne video yali ya mbirigo sigenda kujjayo ku kyakiyo onzibeko amaanyi gange. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Baba basubwa kasita agende ebweru balungi nnyo kati ye wa Mairasti yaragawa yo Mairasti komye kugwe oluyimba waliwo ebinsumbwasumbuwamu ko byabakyala era naluleeta nina bye nneetaasa just mugaka kati gwe nkomye kugwe siga kufuna mulala yenna completely. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kasitole ekigambo it is happening no chuulira ngumanya oli ku Shalom 256 atana subscribinga kandi twegatteko that you don't miss atagwa subscribinga
notification bell ogiseeko that you get notified each and every time that we upload. Era kandi abogusoose yafana azuukire ya nga wali wagwakaddalu n'otereera kati wakafuna smartphone wakafuna data. Nze Shalom Haddad Kaweesi era nga mba ku set sibakonze kamba fa Shalom Services. Kano ka Shalom Power Uncle Malu. Kano ka Shalom Oil kabasajja. Kakulaga kyogendo bakongera ku size ab'enyooma. Kano oba okomye ku last. Oguze biganye bikusumbuye tukwasa kano what. Nengende emirimu nenjimala. Gwe nga tukwesonje kasa tukuguza kano esimu tuzijja mu simu yaffe. Toddamu kuba mpozi okwebaza. Nga tukwesonyiwa. Kati kano batajja akwesa ku masturbation, sikyafuna saluti za kumacha, muba mu live ban ne batabula stress biki. Nonna abasinga bakeeta. Ban lyakubye, banista yakubye baniri, ekikopo kiganye, tuli biganye kano bakata 5 rounds and above omusajja awangira muli. Olumalo osigala ogenda mu maaso. Osigala otwala. Si byakwekwasa. So ateeka mu ssente abo nga tuli ku set mpola. Abanaffe abala abagala okugula ettaka enamba y'essimu eri 0759224099 tune ettaka ebusiika Vumba town poloti ziriwo 2 5 ku 10 kyapa milioni 2 buli poloti jangu tufune ettaka mpola tukwata ekibanja mpola milioni 2 wafunire ettaka vakula batunda mbusimanya tunda 2 ku 10 ku 15 abyesonyiwe. Lero nnaku lwa mukisa ndina omusajja takola buntuntu takola zi interview ndine papa birthday etuuse mulina amanda mugira kali gwe bakola ne birthday ambiteke wano birthday nali sizikuza naye natandika zikuza 2022 abawagizi be basalawo ne bampa ekirabo ky'emmotoka 2022 2023 ziba bwezityo 2023 abagizi bekola mu omulimu 2024 bampa ebyuma bya live band 2025 kati 2025 ne bankolera office side zaawe Kawala kati 2026 simanyi kye bagenda kukola. So ndine papa Bumalu Mwanje abasinga mbadde mu muwulira tate baka bayimba buyimbi bategera kuyimba sikwogera batera nnyo kola bi interview bino temba mu sikando anti kakati zimala ne zikwocha omulako mu sikando zimala ne zikwocha batwadde ononivana sikando ziwocha oyogera ekigambo n'ogamba bannange oba naali kizizza mu kamwa nayogedde kyaki ekikwocha ate baga mawulire what makes news conflicts zikola amawulire nobange tutambula bulungi naye ebintu bisigalayo waliwo abantu abamu nga bagamba kakati ng'ekifaananyi kyakyegaana wali badeko n'omuntu ekifaananyi kye n'akyegaana oyo sinze AI kaka twafuna AI nakuzimu buli ekijja AI kakati kyekyo weberere nompola mu live band zo mbeera eno nina bandi gye nakola bagiyita Legacy band ngezaako okwagala okukola ekintu nga mukama wange kye yali ataddewo ntendeka era abayimbi nina abayimbi nga 8 ku 10 bayimbi nga sibangwe banakuba hiti banasigala nze mbatendeka butendesi ne bagenda okuyiga okuyimba osotandika omuntu ate okuwanjika n'okuyimba nga simbangako ninga jebbi nenyaga kuyimba omuntu ajjanga bwali ne mujjawo n'avaawo nga muyimbi bangi abayingira wano nga si bayimbi ne bafuluma nga baki ngagenda kuyimba ono zuku ngo muyita bandi oba asobola okuwandika reggae bano wa hip hop nga music yenna alina yali ku kamera amuyita Beka ye mutwe gwakimanyi muyimbi naye ennyimba zikoma mu mutwe waba ayimba yekka mu kinabiri walabira ddala neggula myazirina era oyo kakati nwafuna omulungi amuteekateeka asobola okuyimba n'omunoonya nga noonya Beka yakubye hiti ng'ayimbye ekimpozi kati Beka yajjanza okuba ng'afudde bagaba bambi mukwa Shalom yafudde eba hiti naye mbwe okuyimba ekyoba omanya ebyokuyimba ennaku zino birimuko ne ku favor. I agree with you. Onobanga olina mu favor n'okubanga olina mu favor oyo oyinza okutoa akatandika omunoonya watudde ng'okyamulaba ngaga ayogerako ne ba assistant ng'engoma ekutteyo kati omuntu ayingira nga tayimbanga nako n'avaawo nga muyimbi
Yoteba anointing kuva wa Katonda. Naye nga ekyo nkijja ku mukama wange omugenzi Pastor. Pastor Yiga. Yiga. Pastor Yiga yakufunanga n'agamba ngenda kufunyisa erinnya mu myezi 6. Yakusonga nga goli wa myezi 6. Pastor Yiga. Nga akigabanya gago myezi 6 gena Pastor. Ngagenda kikola ati. Yakolanga counseling yemu najjamu obukadde 3. Bonna nabuyiwa ku TV ne radio. Bana bajjanga pa nsabirako fune visa nginde. Counseling yabanga ya mitwalo 10 naye ngoka wansi ku sawa 11 nga waliwo abantu 2. Muvaamu sente mekezo. Milioni 2. Era kyovoola ba Pastor Yiga yagambanga aba TV kiki ekiganye nzo okuyita mu mawulire gammwe wakati nti mukama wange twetaaga obukadde 3 mubiteekeyo ya sponsoringa ko TV programs eza TV Pastor Yiga nga bandi revival band sponsoringa ekyenkya kubukedde nga bagamba ekyenkya kiwagiddwa revival band. Kulenga muri musente. Tumanyi nti yatandikawo n'enkole yaleeta n'abafirimu ne batuwogerera. Nga bogerera ki? Omuyimbi. Ono omwana yazze takuba nenga aleruka. Yobanze bapata asinga bayita bagezigezi. Ekituufu ye yali mugezi. Bintu bingi nnyo byetwali tugezaako awe kawaala ne ebimu byagaana. Ng'ekyo situla ennyonyi eyo yali era ngagala kola ki? Tomanyi nti nga balonkinga bibuuza. Bamuleetera mu nnyonyi n'egwe namuŋŋoona awo. Pastor Madina. Ekkubo ne liziba ng'abantu bakutte ejjaamu. 2012. Nali ndi mu primary awo. Ennyonyi n'emala n'egenda n'egwako wali ebwayise. Abantu ne bafa abamu ne bazirika. Pastor yapangise ennyonyi. Yes, okuva Entebbe. Nga ajja Madina gyagenda okugira mu kubibuuza. Asooka awubire ku bantu abakasikira sente then tugende ku obligato. Sente zo zavangayo mu bivulu. Ezo zaagaana. Ati ekyennyonyi katani pressure zimukube. Anti abantu ku obligato bamugamba tetunaweza $10,000. Bali bamulabye nga bagamba twamulabye wali eri omuyimbi oba nti gali bagamba nti gwe tugenda okuwagira si munaku abantu tebajja wekyo azze n'asula ennyonyi wano n'atukasukira ne sente kakati abantu ba wano baagala kuwagira munaku Munnayuganda omutuufu ayagala kuwagira munaku munne gwalireetinga naye taagala muntu yegezwa za mbuzi nakikuba biki kakati bwe buzibu obwo naye ng'ate waliwo ebimu ebyakwatangayo ng'aleese ekintu ne kikwatayo kati nga ekyobugere okufuuka obwa Mage Kayima kyakwatayo nga tutuuka ne ku kyalo eyo abantu ne basimba layini bamanyi ddala ne batandika okugira sente nga bamuwa bamukwateko ku bigere kati nga babikwatako nga bagamba batya Mukama akumpeera omukisa muwala wange bannange no neri neggwanga oba olina omutwe toswafa bwavu. Yes, naye ng'eki kyobugere ekyo bamamuli be bakitandiikiriza Mamuli Katumba kuva dda mugezigezi baava embaala eyo ng'agamba nti Mage Kayima mbadde ngenze mu lumu yo muyita okuyimba nsanzeemu kapa biki kati ng'ono gwe yali akinyumiza n'aba mugezi ekyo kyali tukolera ndagamba musambwa afuuka nekitandika kakananga kikoze awadde sente Kamiri amugamba mbiwulira gye mpita bakubye oluyimba yantuma waliwo okulya n'okomba essowaadi kweyo kolabo tutaata ntudde olwatuuka anti basooka bamuwa sente Mirikwezi
ne bamuwa ssente odi afuluma okola video ngakkiriza era tetulina luyimba olwo we baaluperformingako babiri paka bwe lwaggwako Nabbi omukazi ne Chameleone. Yes, tetulina we twayimba nga Chameleone azze abayimba oluyimba olwo kubanga ne video yali ya mbirigo. Sigenda kujjayo ku kyakiyo onzibeko amaanyi gange. Omanyi noono yali atiika Chameleone. Ono Pastor Iga. Pastor Iga mbi Kati nga no yagekakasa. Nga Chameleone yali n'amaanyi ge. Nga agamba bw'anajja eno Amaanyi ge. Ono yali gabba. Era video eyo tebagikwatira nti bali wamu. Tewalaba nga yakusimu. Bagatta bugasye. Era ngenda yimbira kwa simu. Chameleone yagaana okuyimba okukola video ne Nabbi omukazi ng'ate omubbako amaanyi. Yali amuyingiza baali bagamba tujje tugikolere mu kyaki. Ko Chameleone nedda. Nze sijja. Eyo oluyimba Pastor Iga yagalako n'olukola lonchi. Nga amaze n'okulaba n'ab'ebifa abafirikana. Chameleone agamba nsiriwo ndi ngenze bweru. Naye nga waali. Oluyimba ne kati nganya mugamba mbu Pastor Iga ajja kubba amaanyi ge. Kiba muggwe. Shalom abantu baba n'ebyabwe. Kati fe tukusanze oli wakabi oli staff fe tukunyuza kati amaanyi nga kubbako nkya. Anti gwe kyoba omanya nti ayina enzikiriza eyo. Omuntu ayina enzikiriza eyo abatasagira mu bintu. Abatasagira mu bintu. Okitegeera kati so mu mbeera eyo ebintu video etuuka okukolebwa Chameleone yekyanga. Aganti kati mujja kwongerayo asatu. Million. Ojo nga mwaje sente meka. Audio bamuwa obukadde wa 16. Allahu Akbar. Nubwo Pastor Iga alina nnyo sente naye alimba. Sente zaali nnyingi. Kyoba omanya teriyo muntu yali atala sente mu ndongo nga Pastor Iga. Yali ajagala naye yalinamu nekiri nti njagala kupromotinga linnya lyange naye nga nkozesa ndongo. Nga oyogera ku Revival Band oyogera Pastor Iga. Ate ennyimba zonna zetwasooka oyimba temuli luyimba lutaliimu linnya lye. Nzikubalire gwanga lya Uganda mulabiseemu Nabbi omukazi wayimbira ayina Pastor Iga Kawala. That is a promotion. Oluyimba lwakuba nnyo. Nabbi mpaakafu. Nabbi omusajja bumpe. Ayina wayimbira nagamba eddagala bajje balifuna Kawala Musumba Iga abasabire. Mufuna abakazi abalinga nze. Yaze promotion ako kalango. Nyawo kalango ka Pastor Iga. Ojjukira ebintu bizibu. Neewuunya Iga tayina wadde diguli yasumba basoma. Kakati twatandika mumanyi Revival Band mugitandise ojjowulira mu 2013. We yakiikiriridde awaawo. Naye yatandika 28. Nyinza okumenyera abayimbi abaalimu n'ogati yatoyi yali muddi. Mu Revival Band? Mwalimu ko Harriet Kirumire yayimba nkubiranga ku ssimu. Nemmanya kikyoli. Bwe twatandika. Mu Revival Band? Mwalimu ko Feibe Nassolo. Kati kwata wano otunule. Mwalimu Viola Nakitende. Mwalimu Nakitende wadda. Mwalimu Viola Nakitende. Nakitende mutegedde 2018 Kuwalavu naye tosiimuula. Awo yali mu Revival gye yali yasoosa. Nga Kawala kato obange era mukulumu. Ng'era mukulumu. Twalina Gloria Nambi eyayimba ekyombo kya Nuwa. Abo bonna baali mu. Abo baali mu. Ngwe na Museveni today. Omuseveni. Yali mu Revival Band. Yes, oyo ne kyamugobya yayimba ennyimba 2 nga bamuwadde lumu. Yakola ki? Yayimba ennyimba ezi ku show ya Bat Valley. Nga Pastor Iga amutaddeko olumu namugamba nkugobye. Namugobera awo there and then. Kuyimba nnyimba 2. Revival Band yayimba mu Mamoli. Mamoli Katumba. Nga Mamoli ajja n'ayimba waliwo lutwali ebuwama. Pastor amanyi Mamoli yali ayimba ennyimba ze nga tava ku stage. Zinyumira abantu ate nga naye tayagala kuvaako.
kakati pastor iganaga ni omusajja ono mukoze ntya okuva ku stage mamuli yali akyayimba lelire pastor iganasika muwaya ya generator ebuwama koma muli Katumba ata walowooza oba amasanyaze gagenze oba kiki oluyengo baje yali amugobye baana bange muli bangi era nze kitammwe nga bwatudde bwati mu katebe Busoga Nazaala munnayigaga kakati abo bonna baaliko era revival band eyo yagwa emirundi 3 nga bweddawo egwa 28 ogusooka awo egwa 28 mpaka 2 emeka yagwa mu 2011 yatandika 28 negwa mu 2011 nga tusiraanidde ekagadi n'agamba n'okugamba abayimbi mubalekeeyo muvuge baasi yange edde nga pastor Igana yagirangako olwo nga ku kanisa leseeyani oli nga ajja mu bya counseling asobola n'ofuna omusumba omulala n'amuteekawo ye n'abeera mu ndongo pastor Igana yayagala nnyo endongo kakati ekyatusuula awo Kirumira avaamu alokoka bandi yalimu nze yalimu Mage Kayima yalimu Harriet Kirumira nkubiranga ku simu bosi wenyweze biki kakati avaamu alokoka yali basomanya wagende ye Kazakhstan Transkali kiruddawo South Africa wagende ye Transkali kati bwalokoka nga nsigadde ne Mage Kayima tetukyawera bulungi okupanga ekintu kyenga bwe yali akola mbadde manyi bwalokoka aba asabira mu revival kiba kibakolera ye yalokoka endokoko eri ey'omwoyo mayo obulokole bwa mirundi 2 waliwo obunabbi waliwo obw'omwoyo era ab'omwoyo tebakkiriziganyiza mu bano ba pastor Iga bannabbi simanya biki kubizzaayo Nalwoyo Mukama amwita 24/7 yes tokuba ndongo tonywa mwenge tolimba toyenda buli kimu alabanga twabayitanga bannalwoyo laba ayambadde nalwoyo twata bannalwoyo kakati avaawo oyo bwagenda bandi era esooka etuulamu 2011 awo tukoze tutya twalina omukyalo omu bamuyita maama Namaggi mu bandi n'agenda n'aperereza Madiina ajati Madiina ali muyimbi already yali abakinga Bebe Cool nga yambala n'obupale bubikini bukoma muno Madiina nga balina Leema Namakula it's a good expected fire tonight nati Madiina akubambu neno munnange nga bamugjayo nga pastor Iga agamba bamujja mu Gagamel ngenda ku promoting nkufuule star nga basooka bamukolera awo ennyimba yayimbako ne Mage Kayima oluyimba baluyita Yesu ne Mamona lwa gospel teyali anti ajati teyali nnyo ku bya ddiini lugaana bamukolerayo olulala baluyita wegombanga Yesu luyimba lukola ki lugaana kinkiganyi kyo pastor Sam sente ze bayiyo oluyimba lwe bayita bibuuza lujja lutya oluyimba olwo yaluwandiika omulenzi ali awo bamuyita Fred twalina omuwandiisa atya omu mwenna bwe yali mu revival band gw'atamanyi kuwandiika ng'akuwandiikira bwe mba nga ye tannabaako lwayiiya mutuula mwenna eddiiro pastor Iga n'akwata gitaayi ne muyiiya pastor Iga bwakubanga ye mukubi wa pastor Iga ali muyiiya ng'asobola okuwandiika oluyimba ye yawandiika ekibaati kyonna onkubyeko ekibaati tonganyiza nakufulumya byange ezo ennyimba zonna z'olaba bintu bizibu muntu takula omugugu mwana waani sijja kulimba nti waliwo omulala bwongo bwe naye okuwandiika akusiigira ekifaananyi kyayagala naawe omuwandiisi kati ne tutuula eddiiro ddamba nze oluyimba lwa Nabbi Mpaakafa lwali lwange lwonna naye nga sikkirizibwa kukakasa nti luwedde baatuuza era eddiiro lyonna nga njiyiza ebitundu ebyange n'ebya Mage Kayima eddiiro lyonna ne lituula that was good mufubye ekintu nga kiri of high quality kyobazi kyavuga paka kati ng'alina gitaayi eyo gye bamuziika nayo ye yavangamu ennyimba ezo nga kasita agikwata bw'ati n'asuna takoma awo mumala oluwandiikira mu studio gy'atwala n'agamba Eddie yawe ginteereyo nze ngenda olukuba pastor Iga
yakuba TV yo mu kisenge TV yo mu ndira nyuma oli bwomu ate yababiri mu kisenge yesinga munange ndeka akapiira neyo mu kisenge kalaga. Guy was talented. Pastor Guy was talented. Kakati Madina bwe tumufuna akuba bibuuza asaanikira eggwanga lino. That was a song. Amugamba ngenda kuzimba nga Hajati. Ndinge ugenda kikola otya yali musiramu ye. Siriza tebiriwo. Yali musiramu ye. Yali musiramu kuba ye Madina ebya. Ne omusiramu buli obutali buno bwe Kampala bwa babeka. Onywayo kantu adde oli musiramu. Kakati nafuna sugidda y'ekisiriza. Malu mwanje nedda Bible gamwogerenga amazima gali bafuula beteme. Kakati nedda bannange genda otunulire ng'ojjogoberera ennyimba za Hajati Madina okuva kubibuuza waliwo n'ezasooka era bw'ona omuteekamu jjalabe ezasooka ana Kenya kana akabeting nze ntalafiya olabe sugidde eyamubibuuza yanjawulo ku Sugidde era abantu abagamba Sugidde yakulukuta yayiika kiki ekyagenda mu maaso okitegeera abasiraamu baavugako emmotoka ne bajjaawo nga baagala kulumba kkanisa olwaki lwa kuzannyira ku busiraamu. Pastor Igambo bibuuza lwaki omulaga nti Hajati n'omusiiga biki poliisi ye yatawuluza ey'ekawaala ng'abasiraamu batabuse kati mwangenda kusiiga ekisiriiza obeere ngenda kuzimba nga Hajati era erinnya n'ali promotinga nga Hajati Madina. Laba olimba likwata nifika Hajati Madina bibuuza abantu era yakubira bibuuza oyo era nga era alaba tetuwera kubanga nali munze ne Mage Kayima n'oyo bibuuza era kiyagamba nti okukola sentence ajja gundi yali akubya akayimba gundi okuze oyombanga n'owulira ensonga jaji kiweewa n'akola ekivvulu bibuuza gundi okuze abantu nga tukubira mu 15,000. Pastor Iga my question is was Pastor Iga pastor? It's what I have in my mind. Pastor Iga yali pastor oba ali akwesa church nga platform he was a pastor but he loved the music ate nnyo Pastor Iga oyo wabyafaayo tomuzannyirako. Pastor Iga kuva mabega ng'akyali house boy wa Kasozi nga gwakufu osobola obiika eggi malu mwanje ojja kuwakana sheba tetambudde bulungi kumulamu kintu tuli ku muzuuli kintu kitambula bulungi kintu kiri okay yabisanga abantu amagi. Pastor Iga malu mwanje oli wadde niki ndi musiraamu oli musiraamu wallahi billahi tallahi ng'omusajja addira n'abagamba muteekemu n'ebipapula mu kigundi n'afuusa sweet. Njagala olowooze ku lunaku Allah malayika alima tugenda okujjamu omwoyo bakusse mwana nani bakuleetera akatambi kano ng'okakasa ensi nga Pastor Iga bwe yalina amaanyi agabiisa omuntu ejje. Bannange wallahi billahi tallahi Pastor Iga yalina ezo enkola ng'asobola okugaayo amagirita. Kale katugambe nti yali mu Magiki gye yasooka yali mufuusa. Yes era Kasozi naga luno omwana akola atya ebintu bye. Mukama tukalabye omutwala amango n'abeerako makanika w'amasaawa Pastor Iga n'abeerako omusawo omuganda omwanda wa Pastor gye buva kati ng'akola n'omutuula kungu paaka yakola kanisa tukwatayo olaje kivudde kati musabe n'amaze bagatagatamu kati bamuyitanga jjajjani jjajja Iga bamuyitanga wekyobamanya musajja wa byafaayo yali mugezi nnyo naye yalimu ekintu ekirala era ekyenjawulo Katonda kyali yamuwa kyesinza wakanya teyali musumba. He was yali kati mukubye bibuuza kiweewa akubye gundi okuze tubugase tutandise okukuba abantu abamenya amateeka nga ne sente tuzirabako. Actually enzawulo nasinga okufuna nga ku sente za Revival Band yabatasulanga atyo batugase ne gundi ne judge kiweewa kubanga bo kye baakola bali bajja
nga nabo bayina group yali Kiwewa yayina group ng'erimu ye erimu Kazibwe kapo ne Kyolaba nga naffe eno tuliyo nze Mage Kayima ne bibuuza kati ye Pastor Iganaga nti abaana bange buli banajja okukola eyo mbawe mu kitundu bo tebaagala bizibu milioni mu kitundu buli mwana group yonna abasatu mubawe mu ekitundu ekitegeera kati byajja birinnya ebijjanga birinnya bazongeza naye tuba tukyakola saidi ze ya Busoga oba ani yanyiza Madina naganze sigenda kuyimba bandi njevuddemu nitulowooza asaaga nga Pastor Igamulese kampata yaliwo ko ekulu yali asigadde azze mu counseling bamukubira bache simu bali tebanamukubira simu nga Madina yali nyedda boda yatukira ku programu yali kyonna mwanje ku Super FM baby wa daddy nga yabya bampe emitwalo 3 bali babbi bazibu mbonye ekimala gye bamuwanga bandi njivuddemu ate nga gye bamuwanga twafuna akaseera akazibu mubadde mukutte kintu kyammwe mukutte eggwanga Uganda mugisaanikidde yes Madina yekyanze ne luyimba tutambuza lulwe Pastor Igasaze magezi awaleso omwala bamuyita ka Yesu agamba yenna yali nannyini luyimba olitabanga konna lwoli byonna ne bigaana kati Madina nga wansonga ki mu mwayogera nga naye ngamu abaali naye yawanga nsonga ki ezamujja mu band kakati anti Madina yali asasulwa side eno naye nga wadde yali asasulwa side eno yali mukama waffe yali Mage Kayima kati nga omusaala alabanga n'obwobwenkanyi gubatete alaba Mage afuna kinene mukko mulwaki twenkana tetulina mu level yenkana nze nina oluyimba olutambula yalina ofuna ekinene boss awo bandi nekola ki nesooka nefaamu awo yafiira ddala awo ne tugamba tukoze tutya Mage Kayima n'agamba Pastor Iga ntofaayo ninayo sisita wange akola mu dduuka mu tawuni naye ayina eddoboozi bena namisinga bwatyo bwajja olwo bandi egudde ogwokubiri guli ogwasooka kati egudde ogwokubiri Madina agenze amugamba kuzimba bupya bena amugamba tofaayo amuyiyiza ekibaati bena namisinga onkubyeko ekyo abantu bali 13 tongeza kufulumya byange oluyimba lukuba Jennifer musimu kambwe bakubeyi bati kubajjawo ebintu lujjira mu mbeera nalwo lukuba bandi ateddawo revive ekutteyo ogwokusatu bena namisinga tulina Mage Kayima nange mwendi awo nakubira omwana amusajja ne TV omukise wakuba wabukende mwajiwanga sente mmeka banebukedde abakuba nkugambya sente za Pastor Iga sente zimenya amateeka ze yali afuna sagala kulimba zali zanga zabikutiya nga ziva ku church awo after counseling yafunanga obukadde 3 wanudde naye nga mu week abamu ne counseling za nnaku 3 so bakadde nga 10 plus kyenda ugatako neze ensusuba zino obukadde nga 10 era nga ye muli akyekakasa nteri kimulema TV kyegenda okunnema nze Iga TV kyere ya mulema tewali Kazibe radio ate nga ayagala nnyo biwulira kuba yalina obusimu obutono 5 ng'aba mu ofisi ataddeko wali eyo olumala okuba ali ku beat 96.3 beat FM kasita beat amala okukakuba kati ate nga tekimumalira nga nze nange yanteekawo yangulira akaledi ya katono okole ki nsiiba okwo bazikubyewa nga kikusasuza sawa bbiri nga akubuuza ripooti kikusasuza zikoze zitya omulimbe kuba naye ate yabaddeko akansolinga ateze simba kati akansolinga akyanga asamuka gundi akatono akalobooza akatono kokitegeera kati Pastor Iga ayagala music yali ayagala nnyo music
Nganti era bwakulabako ewuwe nga weesazaasaza kubanga fe abayimbi baali vaivo tetwabeeranga nnyo ku kyakyawo. Mwabeeranga wa? Ye alina engeri gye yazimbangamu abayimbi be nga n'okubalabako awo. Kati abaleka mugende mukolekola emirimu gyammwe abaagala ku practice. Ne mu service si buli bayimbi ba revival nti babeerangamu. Baba mu byabwe naye okubalabako awo alanga lunaku nti bigidde. Abayimbi ba revival band egenda kubeera wano. Mbomanye ekibeeraawo. Ekawala. Nga babalabira ddala nga abantu ab'omuwendo. Nga n'obasemberera kizibu. Ye bw'atyo bwe yali akuumye abayimbi be. Era abayimbi be yalina amateeka nga tebatambulatambula genda makini. Aba baamugambanga abantu nti abayimbi abaakabi babeerawa. Makindye. N'agamba ffe tugenda kubeera eno Ekawala mu nsiko naye ab'e Makindye bajja kujjayo batunoonye. Katukubenda omubeere bagumu. Era Babitex bajjawo Kawala. Babitex ebyennyonyi ye yabirimu. Manya Babitex mugezigezi. Kakati bwe tukuba ekibaati bandi ezuukidde. Ne tukola ku baati valaawo ne bakayimbira. Endongo n'esumulukanga bandi kati ezeemu okweyagaza. Munange bwe twavaawo 2013 2014 nga taleeta ndagaano. Pastor myaka 10. Atakkiriza kusayininga myaka 10. Genda. Mputadde. Myaka 10 giba mingi bannaye. Omuntu baagala fiirako mufiire. 10. Mulimu ggwe Bena Namisinga ne Makayima. Abagamba endagaano ziizino sayininga emyaka 10. Yes. Endagaano ezo ze zaaleeta Bandugga. Byankukutu. Tobyandika mu bantu bali regimu eyo. Hassan Ndugga jjatya. Hassan Ndugga yali mu kuva mu 2009 nga silent budget ali wansi eyo mukola. Abeerayo wansi eyo azina. Abeerayo nga atuzannyirako ku mizannyo. Nga gyali naye nga pasiga nti nga bw'omumanyi. Nga tapapirwako. Asobola okulaba ng'oyimba naye n'agamba sigenda muteeka mu sente. Actually amajja ga Ndugga gajjanze kuvaayo. Kubanga endagaano bazireeta 2014 emyaka 10. Ndugga wa sayiningira kati nze 10 eryo saali sayininga. Awo nawe meza amampaati okimanyi ndista. Si mampaati yo nga yo endagaano yali nzibu. Nga naye bw'ogirabanga ate biriko ne balooya byadda. Endagaano yalimu ki ekyasinga okutabula? Bw'ogisayiningako bw'omaze okukkiriza nti bakutaddemu obukadde 10. So kitegeeza nti mu kugivaamu olina obusasula. Okwata obukadde 10. Ekitegedde ekyo. Buli bw'onookola tokkirizibwa kuyimba walala wonna kawabe wakaawo ng'oyoza ebintu n'oyimba. Zozendaga ngina uteekamu ssente mu music nezo endagaano zenjagala wadde okuwuuna mu kinaabiro owuune ku luyimba lwaffe mu majima ya Shalom Music tekikkirizibwa. Bwe zaali nkakali. Endagaano zaali nkambwe nnyo nga zirambikiddwamu omusaala naye nga ate revive eyo teyakolanga buli lunaku. Sobola okumala omwezi oba emeka 2 kati ate olinde lw'olikola era okisasula. Bakusasula? Teyabawanga buli mwezi oba buli wiiki nga takuwa upkeep. Akuwa mukoze awo yali ndagaano mbi. Kati bwe ngitunuliramu bwe nti nze nganze. Nze ne ngamba nedda. Siri mupya. Sigenda sayininga ate ngera yakajja kuba 28 tutobye ffenna tukizimbye era kyenna mugamba ne mugafunira mu wano ntwala ng'omukazi gw'okunkumuddemu abaana ate magamba nsayininge oba ndi mukazi wo onzaddemu tutobye kakati kimala kimukwatako kyenjogedde. Bano basayininze Bandugga Byankukutu baani Baddamalishira. Kakati ankubira tutuula waggulu eyo kalina ngamba
songa yonna giwuliriza naye ngenda kukolera ebintu bino ngenda kutwala erubaga nkuwe ennyumba ng'osulamu ng'emmere ngibawa nga nkuwaayo ne kasalale akemmeka oba 2,200 omwezi kiri ku voxinga cyane kirabye wano annaki interview oyagala kujetta tuli abadde etambudde bulungi kayinga ko 2,200 omwezi kakati neŋŋamba ennaku eri munda namuddamu bwe nti ti pasita Yiga byonna byobadde ogenda okumpa birungi naye waliwo akaseera wookambuwalira ojja kambuwala ongobe mu njuuzo nga sina wenkola ki wenzira yali amanyi okambwalamuko pasita Yiga yali asobola okunyiiga kubanga omuntu toyinza kubaawo nga tosobya mukamaawo naye enyiiga ye yali nkambwemu kakati mu mbeera eyo nze neŋŋamba ebyo sibyagala ogaana ennyumba erubaga yes ogaana okuteramu enkota y'ettooke buli wiiki omukyera kawunga bakira mugamba nti nze njagala ompe ssente nkalu nkole bizinensi mbeere nga sidipendinze ku ndongo nga nange nakukolera byenjagala byonna mu ndongo naye ng'eri nze nina omulimu gwange gutambula naŋŋamba okay genda okole proposal bano abalala bakkiriza endagaano y'emyaka 10 ezo enju zaali lubaga eyo nga Madina gyasula nga za apartment gyasula Kafeero Junior ne Kafeero Junior awo newe yajjiraawo bonna nga basula eyo endongo ennungi yabe Kampala omuceere mulungi gwabe Kampala nga baafuuka kati banneyiba so mze ngoberera neighbor oli noli neighbor oli noli neighbor oli kakubeere kutema dance emusanso kakuyita be Kampala oyo Kafeero Junior ya gym eyo kakati mu kali bakiriza ekyabiri bakiriza ekyemitwala bakiri kuba anti tebayina option kuba bapya abapya bategedde nti mbadde sikubangayo kuki hit kakati tenga baagala omanyika baagala erinnya baagala bayitewo era nga nze bandabanga abo bakola dda kakati omukisa ayagala gukola ki guzanyiramu tebali serious teba signing naye ngokola proposal yo ngamba pastor Yiga nani nkyakola proposal biki sinaba nagireeta nagamba nze mwanje nze biro bye nagambye byenjagala ya proposal yo bireke obana gwe yebuuza akaawo aleka yebuuza ku Mage Kayima kubanga Mage Kayima ye yali nanyine band revival band wakuba mu ekifaananyi tugende mpola jebbi ulire ensonga zino Mage Kayima yali revival band nga siya pastor Yiga Mage Kayima mu bintu ebisalwawo mu band eyo muyimbi gwe bana promoting nga gwe banateeka mu ssente gwe banakola ki okukola kwayo biki yabipuleyingangako n'okusalawo kwabyo 80% Mage Kayima 20 ya pastor Yiga teriyo yafulumya luyimba kawaala nga Kayima tasazeewo teba kulimba banya nkolaganya yenjawulo yali mkyala we ngate ekyo kyekanze nnyo tewakiraba ne maziika yajjanga kuba Namwandu yajjanga Namwandu mutawaana mbutivyeyo mbutwinamu omukono nga tolina wobikaayanira kubanga yali talina mwana kyekyamusalako kyokka kyeyazaala mu pasika naye ebintu byekawaala mukwano birimu Kayima nnyo kebe TV eyo yatandika nga Yasinikani ne Mage Kayima be bagiguddewo n'eddoboozi eryalimu DSTV ekuwummuza ebirowoozo ya Mage Kayima jakaka wuwo yes bagitandikira ku laptop Yasinikani ne Mage Kayima yali asalawo nnyo wagamba nti olwo oluyimba lwawuma lumwanje tolupromoting era tebajja lupromoting wadde lunyuma bitya nze ninako ebintu ekawalaawo bye nnafuna nga Mage Kayima yasazeewo mbifune abamu ne batuuka n'olowooza nti oba twagalana ne Kayima kumbe yali mukwano gwange kubanga ffe twatandika babiri tuti mwine ekibagatta babiri tuti nga tutaleka bandi kati alina ebintu bye yankolera ekawalaawo nga
abigambye omukulu bikolebwe n'abikola bunnambiro. Njagala Mr. Mwanja akolebwe kino ku kulonchi yabibuuza Pastor Iga n'agulira Madiini ngoye nga mpitirivu bweziti ezalonchi ne Mage Kayima n'ayita Fred genda ogulire Umaru engoye bweziti naye azifune kati yembeera eyo watu twerabidde ekyalonchi lonchi eyabibuuza basala okufa abantu bagana sala olw'essente gye baziteekamu. Ennyonyo gisitula yokka ogijje ekajjansi eri gye baagijja Entebbe paka ogisuuleko wali n'ogisuula wali zonna zaali ssente. Ennanga yaayo oluyimba empika gye yalupikamu ebiseera ebyo ebyalonki nga ssente empitirivu. Kakati so bandi eyo ndowooza endagaano bwe yajja yamala omwaka gumu bandi neegwa. Baawo tendo owulira batabuse Kayima atabuse ne Pastor gwe bwe yagaana proposal n'ogamba owaayi ewanyu weewaawo tegule n'omusiibula naye nga tusigala tukola ki tuwuliziganya ng'abantu. Kaakati ate emala kugwa 2016 addamu ampita aŋŋamba Umaru osobola oyita banno ne muddamu ne mukola bambi mpita kabo empisaawo ndugga namuyita najja babibuuzaawo nabe bajja ne babyankukutu Mage Kayima ne Bena ne bakola ki ne bagaana. obuzibu bwava ku Mage Kayima neyali mukwano gw'ennyonnyo Pastor Iga. Obuzibu Mage Kayima ne Pastor Iga waliwo embeera ndowooza gye yamukwatiramu etaali entuufu nga bw'omanya ebyabaagalana. Kati ng'ani yakwatira mwani Pastor Iga kati n'anyiiga ng'omusajja bw'anyiiga ng'omusajja engeri omuwala bamuzaala wano ku Masiro Kanyakasubi Mage Kayima ne Bena babazaala awo wansi awo era bwe yanobanga yaddangawa waabwe. kati ate ye n'anyiiga nnyo Mage okusinga bwe yasobezza abakyala we bati ono agenda okwagala okumuzza nkusonyiye ng'ate oli yayabizza dda yagenze dda ne mawulire tubadde tufeera tuli babbize sifuukangako omusajja akola kino n'oli n'anyiiga. Mu kunyiiga ojjukira pulogulaamu y'akalondozi ku yamwanika awo kakati nga tebasobola kuddamu kukwatagana byonna ebintu ebyali bya ddala bamusaba kamera paka y'omusabo. Pastor Iga yapanga essabo yalisaamu obukadde 15. omuntu asobola okutta n'akuwa n'aba n'akuwa empeke na buli kimu naye ng'abala kimukutta. Yapanga essabo lya mitwe 15 ne batiteekamu kamera buli kimu obukadde 15. N'afuna abantu mu biseera bya kampeyini obijjukira 2016 naga mugende muŋŋambire Kayima nga mumuyitira mu music nti Mbabazi ayagala oluyimba lwe. Amanyi Mbabazi yali yeesimbyewo azze luliko ddiiru sente nnyingi. Kakati bano abamuleetera ddiiru era be baamubalira ti era abayimbi abagenda oyimbira Mbabazi bangi naye ffe tubeeko we tugende mu sitabo tufune omukisa mukazi wattu agende eyo ne muganda we bali baba n'abyeddagala biki byonna tamanyi naye nga kamera kweziri we bamuleetera akatambi nti tukayina oli n'atandika olanga pulogulaamu nabakutte nga bagira bati babadde bandoga banjeko amaanyi pulogulaamu baagiraba. Kayima yawulira atya nga awewuse obulamu bwe bwonna. Olwo bano abaamuleetera ddiiru yaddamu obbawuliza ate abo baddamu okulabako oddamu okuba ku simu zaye nga bazikwata gwe tosaagana ensi eno. Obutambi abuzannya kalondoozi nti bannange abadde agala kubba maanyi gange uno mukutte era pulogulaamu eyo mugirinde ennaku z'omwezi bwe ziti nga tosobola na kwegaana. Kyamukubira ku simu amugambe munnange kyali ekintu kyange
nga obonna obusungu teri yaba kubanga oli naye yakosa nnyo ono mugezigezi si musumba. Yes, jukira biseera ebyo era waliwo sikande y'omuwala eyajja munze mukazi nze Pastor Igatampa buyambi ate nansiiga endwadde enkambwe kayima n'aba nga ali ku sayidi yaani yawo mukazi ebintu ebyo byakosa nnyo Pastor Yiga n'atuuka n'ekiseera ng'emmotoka eyo eriko ekigambo abizzaayo ng'agibikkako ekiveera ekya black number plate balemetegeera mbu yeye kati wakosebwa nnyo era naye inaakikoza busungu nga tolina bw'obazza nga buli omu yanyiiga nnyo ng'ate buli omu yanuubula munne ebyaddala kati ne kibeera bwe kityo era kyovudde olaba Pastor Yiga we yalwalira awo ye muntu atakkiriza n'abantu kumulambula nnyo. Wali kundiryagaana abantu omulambula? Nange kenyini namukubirako nga twogera naye ng'akugamba kimu ngenda kujja ku Mande njijja umalu tofaayo nteredde naye nga bwonga nti njagala nkulabeko. Lwaki yali atya abantu omukyalira? Anti yali alowooza nti kati alina abalabe bangi. Era omukazi eyamuliko actually teyamuzaalamu na mwana waliwo omukyala we yamuliko yamujjanjabanga paka. Naye nga yagaananga abantu omukyalira lwa nsonga ezo nti yalina abalabe bangi. Oli asobola okunkola kino, oli asobola okumpa ekyokulya bwe kiti. Waliwo ne baali bamukwadde ne bamuta n'aleeta Red Pen yali etazambuli mawulire amakyamu. We yaleeta Red Pen ng'aweddeyo. Ojjukira we yagendera ku lusozi lwe yali agenda olonkinga Red Pen lwe baamuziika nkomawo ku Sunday nga be Red Pen lwe baamuziika lwali lwa Sunday kubanga ye yali alami nnaku 5 ali lwe Sunday lwennyini olwo lwe baamuziika naye nga omusajja yali ayagadde nnyo bandi ye era yafa alwana okugizzaawo naye ng'abayimbi tekisaasoboka bakuŋŋaanya wamu kubanga n'abayimbi bano baalinamu enkokola nga tokyasobola batuza mu luumu emu balina akakuku anti engeri gye yali omukulembeze ng'ali omu ng'akozesa divide and rule ye kenyini omukulembeze aba ku Shalom aga nti Umaru mwanje kyakkola naye wamukola ki? Wamukola ki naye kakati gwe n'obeera n'akakuku kwani Umaru mwanje kale nange yatebwajjanga ŋŋamba mwegendereze naye Shalom si mwangu kano yagenza abwe emityana eyo bamwegendereza byakuleetera kati ye yalowooza nti bwakikola bw'atyo agenda kuuma bbandi ye nga buli omu toleeta kirowoozo musobola okukola akeediimo sobola okukwatagana nemukola naye omusumba atuseddemukko tuteekewo embeera kati ekyo nga takyagala. Kabano 2016 ogezaako ogizza engulu. Tugenda tukolayo show 3 era abayimbi abamu nga tebajja tebakwatagana. Abantu bali bakyabaagala. Bakyawaffe. Abantu bakyawaffe. Shay yasooka. Kubanze nalinga nti mpaayo kasente ngattemu tutegeke. Naye ogateekamu akako. Ngatte naye ampe. Sente zaali zikendedde wa musumba. Zaali mweziri naye nga kyenjagala engeri ye gy'atagenda kubangayo. Tusooke tumulage ntusobola okuyimirira. Alyoka addemu atukole ki? Abapika abateekemu bupya. Shay yasooka twafuna abantu 15. Yali ya VIP. Nga tukwegayira n'obbeegayirira nti bw'oba olina kasanvu yingira ngayo twatembye mutwalo. Twagenda okuva ebivulu twagenda okuva nga tutegedde nti mwali mutegeseewa twategekawo empigi ne tutegeka entinda wali. Entinda wa kubukanyawo entinda saidi zaawo waliwo akafo wane entinda neeno waliwo kifo batanga bukanyawo olwo mwategeka oba saidi awo naye nga twategekawo ebiseera ebyo nga ne Red Grace mwali mu revival band
Nemufuna abantu genda kuba twafuna abantu 150 naye nga abantu abo tubeegayiridde nnyo. oba temwalanga Wakakaaga wakasa oba temwalanga nga TV tulangira ku EBS naye nga ekuba obulanga 3 buli lunaku. Nemufuna abantu ng'abantu baatukyawa dda. ne batandika okubanga ate abamu tebakyajja, abalala ng'agamba nti sijja kgendayo ndabe bakiggala tebaabakube nga n'ekyo mwekiri. Era awo ne bitulemerera. kati mwetunulako mukyanga kati abantu 150 mwabayimbira nembasaba ku ngalo twaniriza. Kankubuulire ekigambo kino, omwavu taba na ntondo. Omwavu taba na ntondo. tulina kwetondowaza. Shalom olaika tolabangako omuntu agudde. Omuntu agudde buli taba na option. Agamba bugambi nti bwe kiba kyekiriwo katugende katubayimbire. Ngata nindugamu ali awo mwafunya 15. yalimu. Nga ino oluyimba ebintu bizibu neewuunya entegeka za Mukama. Anti olwo lwali lwa 2014. 2016 bantu balulabye era. Mukama nti kula omugugu. Ngazirina. Nga nende digulesi mwali. Ayina muluyimba awo ku mulimu babbesi bagambe. Waliwo abagenyi waka bakulinze. Naye era nebigana. Kandi negende eti. Duwa kkiriza mu kakiganye ekintu ky'omugagga wange mwagala nnyo naye kankite. 2016. Osanga twali badde tusobola okusitandingawo naye nga n'abayimbi tebakwatagana. Madina tosoba mutuuza wamu ne Magi Kayima. Ate ababuzi obwavaawa. Madina pastor yakoonako ku Madina. Simanyi naye nga kiyinza okuba nga kyaliwo. Naye abo tosobola batuuza mu luumu emu. Paka kati. Okitegeera. Kati ngenda okulaba nga ne mu kufiirwa kwengene wano kujja Kimbowa yatuyita. N'agamba mbalabye mwenna weemuli teri yali afudde. Tuddemu tukole ki? Tukole revival budget. Naye ng'okwatagana weekuli. Awo we twakoma oyinza okwekanga nga pasita Igwe okuva lwe twamuziika nga n'abayimbi abo lwe baddamu lwe baakoma okwerabako kayabe ekkoolo. Temunya WhatsApp group nsobola kukola nga revival band abali ne mukola WhatsApp group ne mujjukira ebiseera ebyo. Agikoze naawe kengeni gwe kengeni omala n'ogyejjirawo. Bwagezaako efuula omugezigezi obagatte kankola WhatsApp group omala n'ogyejjirawo. Madina akuvumye yaye Magi Kayima akugambye biki bino byonteekamu. Kakati kisobola bandi ate nga abayimbi bonna tewali yali afudde bwe bali. Ati Madina mulaa ku TikTok live amanyo baako ku TikTok live. Naku zino waliwo neyaŋŋamba nti wowe lwaki toyogerako ne Madina konza ate ku kyaki nti abeera ku live okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Kiraba mu dduuka ali awo ku live. Nga baŋŋamba mungende njogereko naye. Ne mbagamba gwe munsindikako mumumanyi. Simwangu ati Madina. Allahu akbar so kunkuba essepiki. Lwaki? Ekyo kyenkugambye. Nina muntu gwe nakulabako ng'ojjako interview naye nga naawe oli ku bunkenke kati Madina. Lucky Giant. Ogikola oli ku set. Nze nina abayimbi benkozeeko nakolako ne Parrot. Master Parrot. Parrot tuba tukyayimba tuti emmotoka zonna n'azijjamu omukka. N'azifumita. Kale Parrot ekyokoze kyaki? Nze njagala ssente njagala ssente n'agaana okuyimba. Naye nga nti bw'aba agaanye kale katuyimbe ffe tukuba olw'eggwanga luba lutuuka mu makkati najja n'abikula kateni ngaze kuyimba. Bannange wendi ng'oluyimba lw'eggwanga luli wakati. Nange wendi bannange nino bayimbiramu. Master Parrot. Kati waliwo abayimbi nga mbatya
kati lalo yangane gendo yogere ne Madina sinaga kubwa sepiki mu mutwe ngolenya ku TikTok live nakolanga naye wano era mu bandi yange muno yalimu naye era nga oyina mukwasa mu modu ng'ali muki nga modu gy'abaamu akakati gwe muyita mwangu gendayo mukoleko interview mukubire muga bannange nange byenda byembirabi nze nakulabako ku interview emu nga te oli oba nga ate akuyombesanga yono wagalubindi kite kwegamba oba yakulabanga ki kimala kulabanga kuddamu kuwereega n'abayimba Uganda kandi abayimbi abalamu bannange yakulabanga Ayatollah najja aleeta ekikompora so ebintu by'okuyimba tulabiddemu ebinene Shalom neka namwe waliyeko ku ddogo ng'abakangamukanga mu bakwatamu nga mulina omusumba okujjako oli onajja nagamba nti kakati gwe gundi akumanyi nze najjira mu ddoboozi ly'amayinja otatugenda okuddaawo besiza butakyogerako oluyimba kanyenye ng'akadde kanakutegeeza munnange buli bw'onoowulira ekikoona ng'omanya nti gunnumya omwoyo ke natandikirako nga bagamba mayinja nga ne bwe tugenda eyo kukola baagala otukuba emiggo lwaki mwefuula mulese kalenzi kalala kimanyagala okubuuza wajja okuyimba wajjira mu ddoboozi lya Ronald Mayinja Mayinja nali mwagala nnyo nakati mwagala ye muyimbi wange ansingira yayimba ate era gwenzikiriza nti yayimba nnyo Ronald Mayinja oba waliwo byabaawo naye music kiralamu muyimbi nnyo kati najja gwenjagala gwe neegomba kwe kuba olimba kanyenye ng'akadde naye nkuba olimba nabbi mpa akafu olwaleeta obuzibu pasita yiga nga bamukubira amasimu amayitirivu aba Eagles mwana we yayimbye ne Mayinja bannange weebale bakwataganye batya naye abantu nga babi tebakwogerako malumwanje waabwe pasita weebale kukola kati ate neeri nga bakiwulira aba Eagles omwana azze muto omwana oyo tumukoledde ki kubanga waliwo n'ezimu era ze bamusabanga omukulu tukubire luno nga bamanyi nga basaba mwami Mayinja namuga tukubire olwa mwana ali eyo si lwange goli mala yankuchwa gomuyaayo kwanotya nabbi kakati nno bwe lutusukkako ngera buli gye tulaga buli kimu nkimanyi njagala mbambi nga buli gye tulaga batusaba Mayinja pasita yiga n'agamba naye omanyi Umaru nkwagala nnyo naye omusajja gw'oyimbiramu naye muzito nnyo tusobola okuba nga bye tukola byonna tubikolera ye nga ye yayitawo omanyi nti ogenda kuyimba nno kadongo kamu osaaga ngamba mannange ogenda kunyimbiza kadongo kamu kasimuyimbangako ogenda kuyimba kadongo kamu twawule omwana waani nti oluyimba luvaawo sooka oyimbe zino ez'akadongo kamu onyikire bategeere Umaru mwanje yani batatwaza good idea oliddayo kati nkirabye kati yes kuba olimba lwakuba omwana wa musajja mwana wa mukyala TV yo mu kisenge ezo kadongo kamu awo isobole akwawule ku Mayinja oli owa bandi kiribwa bamaze okutegeera malumwanje yanyu maze okunyikira atodde mu stayo gy'oyagala okuyimbanga Mayinja manje atakubirangako ku simu kugamba nga oyimba naye lwaki oyimbanga nze temusinkanako Ronald Mayinja twasinkanako ku lunki yabibuuza kwokka nemwebuuzaako jasi nemubuuzaako mukwata mu ngalo ate era nga eyali emusi yali Saala Kabenge wakabozi kumwensosaani kubanga bwe naasoosa ono era nze enduulu ate nga bakubaza Mayinja kyokka gwajja nze njijja mulabye ebinene mu ndongo kakati ate bagenda olaba abantu ate balaba Mayinja ate omutuufu kati yembeera eyo naye ekirungi yamala n'akwawula wakubira ennyimba ezo n'akwawula ono yoono nono yo ate kati bwe yafaako gwe kati kanzireyo yes nenzira
Nenkuba ennyimba awo Mayira City lw'oyogedde. Mayira City olwo. Kanjiwewo omubiri. Ate kati kanjiwewo omubiri lulinga lwa manja yennyini nnyini. Aha. Ne luno ngenda kutemako ebigambo. Kyoli mulogo nnyo. Nti oli mulogo. Bakuleke abasajja. Bakuleke. Abasajja bakwana bakyesajja. Abayo Samatic sebo alukubira ono omukyala gwotero bannaye. Ani Zubeda. Zubeda. Sebo yo buli kaseera. Kale Katonda ansaasire. Olwasi tategeera mugendo gwenjogera naye. Kiyoyo. Kyokka n'okwogera yoyo. Abadda ajonkera Zubeda buli kaseera. Kimanyi naye Katonda ansaasire nawunga bannange okukaddiwa kuno ndabi. N'okwogera twogera. Yoyo. Tuyanga okukola interview. Yoyo. Gwayagala Zubeda. Lwaki oyagala Zubeda? Zubeda aga omwana oyo. Omwana bakira kiki. Munsendere kulya bwagira namuga kiwedde kantuuse obubaka ewa Shamimu. Kati gwepikira Zubeda. Zubeda mukyala mufumba ajja kimulamba. Ate musiraamu nnyo. Musiraamu nnyo Zubeda era kati mbadde nkusaba Samatic tufuneyo omuntu mulala. Tufune Feyi, tufune Black Sugar gwe bakakyawa abeekyayawo. Ne Zubeda ajja ti. Era ndamubuuza oyo Samatic omukyala omunoonyaako. Mukyala ajja kimulamba. Bulo banne tuba tukikwagala ne kiganyeemu. Nange bwe nkigassagassa ate kati amagezi gazze. Nasooka lowooza oba sitanti. Naye waliwo sitanti gye nazannya n'ajja Madiina eyo ne nvukira sitanti. Eriwa. Katanzita ate byadda. Mwazanya nti mwagalana? Mbu mwalina omwana wange. Yali sitanti. Madiina mpa omwana wange biki nga sitanti. Madiina ebyali ate yebifuula bya ddala. N'akaaba n'okukaaba. Ng'agala omuzaalemu omwana? Nga yagambwa ate muwaayiriza biki nga tuninga bye tutaateesezza. Oba yamala n'asiimuuka mu kkaawo ne kinne. Nkugambye nze waliwo abayimbi bentya. Waliwo abayimbi bentya. Naye bw'ola abantu abamu bagamba mu Pastor Yiga abayimbi abaaliyo ffenna yatuloga. Naye si bwe kiri. Jasa ntu babikowa bukooya ebintu. Kati gwekolera bandi yo. N'ekirala empika gye babadde bakupikamu bwekendeera. Empika y'oli yali emenya amateeka. Ssente nga weeri. Nakati era ni wa Musumba. Muri wa Musumba ni kati? Managing bamuyita Musumba Bright Muyingo. Omumanyi ono bwe bamenyera kkanisa Nabbi Bright Muyingo. Namulanga obukedde. Nakati akyaliko. Kati ye manager wange. Nakwataga 2017. Kati ezo kanjiwewo omubiri. Mayira City. Omwana amulirwana nfaananye. Ezo zonna. Ngenda kutemako ebigambo. Oyo. Yateekamu. Kati bw'otunuulira endongo y'ennaku zino n'endongo y'ewammwe emyaka egyo 10 emabega. Olaba endongo eri etya? Endongo yagwa. Yagwa nnyo ekisusse. Lwaki nkugamba bwenti? 2012 omwaka ogwo oguwulira. Gwalimu hiti nga 2012. Nga buli mwezi gubaamu hiti. Sigwa jjajjaawo. Haji Kazibwe Kapo. Abantu bakoowu. Ondi okuze. Omwana waani. Oli wange. Kisumuluzo. Sinnatuuka kuzaaba yanyi. Time eyo namba yeeyo. Katonda yatonda omuntu buli omu namuwa ekitone ku nsi. Ng'omwaka guba gumu naye nga gulimu hiiti ameka. Kasuku ayogera ku kintu ekyo. Nagamba endongo eno yasereba. None nga muba mwezi gumu nga mulimu hiiti 7. Kakati mumala omwaka nga mubaddemu hiiti etya. Ekineneezi. Kakati ng'era okyagamba nti endongo. Nti wakyaliwo endongo ey'amaanyi eri awo. Eba yayonooneka. Nakati mwe abandiyimbye kati gwali ofunye kadongo kamu ng'okikubye wavaayo. Kadongo kamu navaayo lwa nsonga. Baamunyimbisa nga abantu bakyamuwulira. Ate kankikugambe kino okitegeere. Bagenda okukyusa nga bagamba nti katubawadde lwa Sande. Lwabakuba ku radio ne ku TV.
Bansooka ku saa 10 ez'akawungeezi. N'olaba nga weetaagawo mbaga. Prime time. Yes. N'abazza ku nnyezi ekiro ku KBS. Ng'abantu beebase. Era nange mba mwabo. Mukwano. Ngenda ne generation njagala olimba lwange kale luvugeko olwokubiri. Kulanchi ababweruti. Balukube. Kakati n'olwessande banaatera olubajjako. Bateekewo senga atunda eddagala. Kakati ekyo kye kimu. Ekyakujja mu kadongo kamu ate nzireyo eno. N'ekyokulala abantu nga basusse okunkaddiya. Gwamba bwoze nsanzeeko n'envi. Naye okimanyi nti oluyimba lw'omwana waani bw'ondabamu oyinza ne vidiyo bakkaddiya omusajja oyo akyalabikako oba avudde kyamuliibwa. Kakati generation eno eriko kizibu nnyo abawala bano abaliwo aba .com n'abavubuka bajyamu ng'obaweereza oluyimba olutajja mu myaka gyabwe. Oweereza omuwala omuyimba naga ompadde kiki kino? Ngenda kuyirawo omubiri. Naga wakagwirawo jjajjaawo. Kakati ng'olina okuba nga ogenda okyuka ku generation eriwo beyo ku buyimba obwo omayira city oli omuwala akaweerezamu n'ebiki ne katambulira awo. Nkomye ku ggwe. Kubanga ffe baatuzimba wali nga tebatuzimbye mu nnyimba za mikolo. Pastor Iga yali yakigaana. Ennyimba za bizibu. Tomanyawo ngende ennyimba za revival band zaali za bizibu. Hakogwa akatuwe tukategeere. Mpaayo olwosobola okuba ku mukolo. Ebintu bizibu. Nti kulwa bizibu. Mukama wani TV yo mu kisenge mwami bibumba. Emitima gy'abantu yankukutu. Onkubyeko ekibaati. Luliwa lwoyagala bakuzannyire ku mbagayo. Mwe mwayimbanga za bizibu abantu bye bayitamu byamaka. Kawulimbo olwo mwayimba omwana waani wamaana ofuna ansa yalwo. Oluyimba nze nali nga omwana wa musajja. Nga n'oli agamba omwana wa mukyala. Naye kyalukomya mu kkuba awo nti omusango guddibwamu nga 5 butanyiza audience ey'essayidi emu. Abakyala nga bagamba omwana waffe, abamu bagamba omwana wange. Obakiwunzika walinyizizaako audience emu. Katwaluleka mu bbanga awo tutyo. Naye nga naawe okimanyi nti omwana wa musajja gemaze. Naye tetwayagala kiwunzika nga lwali badde teruyina katale nnyo. So nga ate oluyimba olwo lwa 2012 naye buli spiikidde baluzannya. That was music. Era ennyimba nina nnyingi naye lwe luyimba lwe neenyumiririzaamu olwo nti ne bwe ndiba nvuddewo lwajozannya balaga abantu omuntu afudde. Anti buli kaseera kibaawo ekyo kyokkayanira abaana bikyagenda maaso mwana waani balikyogerako ne 2 naye amma omwana waani. Kati olwe luyimba olusobola okukola ki? Bwe ntereka ssente mu banka kiba kitegeeza ziba zifuuse za banka. Zino zo TV z'omu ddiiro twali tusaagamu. Awate kale mwabikkirira. Twabikkirira naye era ebikolwa byalwo ne baluwera. Nalyo kazi nabwo. Baluwera ku Bukedde. Olwomu TV ya mu kisenge nga baluwerera ki? Kwawula. Badde mwana akola bwa nesenga waako. Nesenga nga n'agamba muluweze n'alutematemamu n'alukolamu kalango. Kati kandulangire mu bulango n'eri mu bulango banaagaana okulanga. Pastor gaali ayagala nnyo nga bw'aba ayagadde ekintu akyagala nnyo. Kati wemwakwera TV ndoza basinganga kukuba mmwe mwekka ku ABS. TV ate we nagikubiranga ABS tennajjawo. ABS mpya. Ekyaleeta ABS nga Revive eseebengeredde. Yali ayagala ekintu ekinaasigala nga kimukuumira mu matu g'abantu. Asigale ng'ali mu bantu. Najja ne kalondoozi kiki olifa teweerabidde biki. Era n'asigala nga yaakutte wadde endongo yagaana. Bwe yayiza pulogulaamu kiki olifa teweerabidde waliwo? Yabikoleranga mu kkanisa awo. Eyo zonna kalondoozi.
kalondoozi nga bw'aba anaakola kalondoozi asobola okugamba nti emmotoka eri eyayipusaamu endabirwamu zaayo zonna muzaase nja zisasula naye pulogulaamu yange evuddeyo. Guy was passionate about art. Gwenga akiraba era olina kugamba nti ekyamazima kituufu. Bya ddala. Singa si kibadde kituufu emmotoka eyo tebaali gyasizza. Naye ate nga kalondoozi teyali mutuufu. Yalinga script. Mwazanyira ku banyaffe emitwe bannaayo. Program yakwate gwani. Kankugambeyo akantu akalala kotagenda kwewuunya. Twagabanga piki. Buli kivulu gye twalaganga. Naye ate piki nga tugisanga ekawaala. Gye mwagabye? Twagigabiranga waffe. Ye lwaki tetumaliriza? Tetwagenda ku bandi ya abagala bandi. Abagala bandi tusangibwa ku Vox wane naakulabye tutendeka ebyokuzannya tutendeka okuyimba live music tutendeka kuzina katembe ebyo byonna tubikola wano buli lwa Sunday kati saawa zino ndi mbayimbi 8 naye ate bandi nga tumala n'efuluma ebweru ku Easter nakozemu tundu awo ne Molini Nantumi ne ku Eid ngenda kuba bukolwa n'abayimbi abalala bangi w'obulenzi saba kwagala namba y'essimu onogituwa enamba y'essimu ayagala bandi ojja kuba ku 070 7 9 389 ayagala ate era nebaza nnyo Shalom kunnoonyaako kanera ne interview nevudde wala senga bye tuyiseemu Jovale leo nagambye sigenda kuba simu. Ngenda kuba simu nga ntuuse gambe ndi wano. Ate nga bye twogeddeko bye bitono. Tujja kuddamu. Kanyagala kachera kati njagala gunjeddako nja kujja Frank Antambi. Tukubate ekibozi super. Kakati wano twogeddeko ebitono. Just ebitono tubiseeyiseemu kompola mpola. Naye ebisinga obungi tujja kudda. Tayera kwesa Airtel Money okusasula amafuta Emmere Restaurant Boutique niga *185*9# obengo osasule wangulire ebirabo obulungi nnyo ddala. Tayera sukano nako olwaleero mubeere bulungi mweraba.